Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Olwaleero tutunuulira eddagala lino liyitibwa kattaddogo oba tumuyite kawunyira. Eddagala lino ddungi nnyo. Gwe wenna alina ekizibu ky'okubeera ng'olugootana, weebaka ebintu bikusumbuwa ekiro, tofuna tulo bulungi, eddagala lino lijja kuba likuyambako. Ofunako obukoola n'obeera ng'obuteeka mu buliri. Sooka obunyigirenyigire mu ngalo n'oluvannyuma busuulesuule mu buliri. Ne bubeera bukaze buba bujja kukuyamba. Teri kigenda kuddamu kulumba kiro nga weebase. Teri kigenda kujja mu buliri bwo kukwata kiro nga weebase, olw'ensonga nti akattaddogo kawunyira agoba nnyo ebintu ebyo ebitera otusumbuwa nga twebase. Beera ng'olifuna bwetyo bwe lifaanana. Kawunya akawoowo akakaleekereeke kayitibwa kattaddogo. N'ekirala osobola okukanaabako ng'ogenda kwebaka ne kasemba ku mubiri gwo, kajja kuyamba bulungi nnyo ku kizibu ekyo. Njagadde mbeere nga nkakulaga keeko nga bw'okalaba. Katandika n'obukoola obunenenenemukko, naye bweyongera nga bukula bukendeera ne bufuukira ddala butono nnyo. Kayitibwa akattaddogo. Kyekyo kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku ddagala lino. WhatsApp yange eri 07778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.